Butelevu nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda webale kubanga otulaba amanya Big Bro Jamal Osida Bonchao ali ku kamera webale ku subscribing ekyo kyabali awo naye nga nawe atanaba genda yato subscribing ku mukutu gwa foja kubanga otufuna bulungi nnyo nkuwagaliwo agakagwawo nti gabaddewo ekire kikesezo olunaku lwaleero Cinderella Sanyu yajjuza Lugogo Cricket Oval. Lugogo Cricket Oval Cinderella Sanyu yakoze record kubanga tekikolwangako mukyala yenna nga muyimbi najjuza Cricket Oval. Naye nno ebintu bingi byazze bibeerawo mu kubeerawo nti Cinderella Sanyu mabegaawo before nga tunabakola kugenda ku Lugogo Cricket Oval yasooka nakola ebintu ebyenjawulo nabeera nga akyalira mbayimbi abenjawulo bwatyo bwe yakyalira Bebe Cool Extra Large Bawazuwena omubwati so namukyalira koko ne banyumyamu bambi era mu njogera ya Bebe Cool bambi yamwagaliza concert ennungi nabeera nga banyumya era nga omuntu ayagaliza munne kubanga yamulaga nti fani we buli kimu akikoze bulungi so namugamba nti yeah I wish you well mu byonna just be strong. Okay. You just know people. And the timing is good, by the way. It is. I used to think beginning so. of the month, I'm sorry, but you're going to have to be smart. Have to be smart. Our business needs smartness. Weather, you know, the day is very good. End of month, most people get paid between the 28th and the 5th. Yes, sure. So it will be on so it's on 7th. So no excuses. No excuses. Yes, and the next day is Women's Day. And so. the next day, yes. Oh my goodness. So tomorrow is a public holiday. My God. You can't tell me tomorrow you have work or... So the next day is Women's Day. Yes. So we end a Women's Day together yes, midnight. At Lugogo, yes. I think you should step on stage on Women's Day at midnight. That would be nice. Because I mean, why not? I know, right? So it's about the women. Yes, so it's about the women. This event, I think most people should jump on it because of that fact. I mean, yeah, it's right on the next day. Please don't stop on how you're pushing, how you know, it's a mistake. Most people thinking that when you grow old, you grow out of music. Yes, it is stupidity. It's actually the opposite. Yes, and the thing is, with age, you get a new story. Not just a new story. Yes. You just become more smooth. That is true. Yes. You've learned. You're putting all knowledge together. Yes. The way you saw things when you're younger is not the same way. Your message is more mature. Yes. The way you tackle things is totally different. So I don't know why some people are getting desperate. Nebatuka ku level yokuba nti at the time when they should now open the other page. Yes. Atebo they close the book. Yeah, that's true. Yes. That's true. You just need to rediscover. I couldn't have bought a single keyboard those days, but now I can. But now you can. Yes. That means I couldn't have made a studio then. Now I can. That's true. And this gives you so much creative freedom. So buli kintu kyonna kyali anoonya at that time. Most likely that is byonna byokola bwetyo twavuddeyo ne tujja straight erugogo twade tu following ekintu kino nga twagala kubalaga mmwe ku social media mubadde mujja mutambuza mubungeesa ebigambo sindi talanze sindi ekintu kijja mulya sindi mukazi sindi tasobola kuba cricket oval yabalazeeko that's why yeita king herself omubwati kitegeeza nti mwana muwala ayina level gyataddeko ebintu era yanjawulo nnyo kubanga yamenye record inaku z'omwezi zabadde 7 omwezi gwa 3 era ekyo kisigadde kiwandiikiddwa mu bitabo bya Uganda omuyimbi omukyala asinze okujjuza Lugogo Cricket Oval. So mu bufunze nga bolaba Bebe Cool awo bwali yabadde ne Cindy nga banyumyamu before concert nga tennaba ne banyumyamu ne boogeramuko ne batandika omugamba mwene mutandika omugamba lwaki tokyadde wa Bobby Wine lwaki tokoze booti era nga bwowulira ga bwogenda ku page ya Cindy video eyo yaliyo naffe twaliyo ne tumukwata ne tukatereka